Nkwaniriza ku St. George High School ekasenge Wakiso, essomero ly'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru eritegekeddwa obulungi ku lw'omulimbo gwa sayansi ne tekinologiya. Tusomesa amasomo ga arts n'aga sayansi ge tussaako ennyo essira, era nga bino tubisobola olw'abasomesa abalungi, ebibiina eby'omulembe, library ne laboratory ezijjudde obugule, kw'ossa eby'emikono, eby'emizannyo, k'okuyimba ne katemba. Obukuumi n'empisa tubifaako nnyo, kw'ossa endabirira ennungi omuli ebyendya, ebisulo n'entambula ebitegekeddwa obulungi. St. George High School tusangibwa Kasengejje, kilomita 2 okuva e Wakiso mu tawuni ku luguudo lw'e Hoima. Essimu eri noti 7 noti 2 8 1 St. George High School, providing quality education you can afford. Ebitundu by'eggwanga ebisinga tebiina amasanyalaze era nga abantu abawangalira mu bitundu bino basanga okusoomozebwa kw'amaanyi naddala mu bulamu bwa bulijjo. Kino kitegeeza nti ebintu ebimu bibayitako naddala mu by'ebirimu n'okutambuza obulamu bwabwe. Embeera eno yewaliriza abakugu mu byensimbi okuvaayo okwongera okutendeka abakozi mu byensimbi okulaba nga bayittanira okukozesa n'okwagazisa abantu okujjumbira amasanyalaze genjuba. Okusinziira ku Golete Masadde, kino bakikoze nga balina essuubi nti n'obutonde bwensi nabwo bugenda kubanga bwongera okukuumibwa. Tubayigiriza mu engeri gy'osobola okukozesaamu amasanyalaze ku lulwo ng'omuntu, ate n'okuba nti kisoboka okubeera nti osobola amasanyalaze gasobola okukozesebwa engabeera kale ng'ag'ekiira, nti olina ssente awogakolera ate n'ogateeka either mu mayumba ag'enjawulo mu community mu kyalo, oba n'okubeera nti gasobola okukola ebintu eby'amaanyi nga industry, katugambe nti ba manufacturers. So ekituleese okusinga okubayigiriza ekyo n'okubalaga nti project zino nga ba bankers abagaba ssente, project zino bazitunuulira batya. Ono agamba nti mu kiseera kino abantu abamu ate nabo balemererwa okusasula ensimbi z'amasanyalaze kyokka ng'ag'enjuba gali yadde. Ekyo weetaaga project y'amaanyi bwe gati n'okitegeeza ne ssente ze weetaaga ze zino, ate n'okubabuulira kiki ekiyinza okubaawo ekikyamu oba ekibi nga bakozesa amasanyalaze gano n'engeri ki gye basobola okubyewalamu. So tusuubidde nti bwe tuva wano nga tuggyeko ba bankers, wabaddewo bennyini abakola eby'amasanyalaze bennyini nga nabo balina okutegeera engeri gye bayinza okuwaamu abantu obusobozi, katugambe nga leasing, nti omuntu asobola okukwata equipment n'agenda ng'asasula mpola, oba katugambe nga loan, nti omuntu ayinza okugifuna ku bbanja oba. Henry Segawa nga y'omu ku batendesa abantu bano atubuulidde ekyama mu sola nga basazeewo okumukozesa. Abantu betusomesezza abamu bava mu bank, abalala bava mu microfinance, abalala batunzi ba sola, ate abalala batunzi basola. Twagadde ogezaako okulaba nga batono tubayigiriza era tubalaga ebirungi ebiri mu kugaba looni za sola. Waliwo n'abo abeetabye mu nteekateeka generators for pumping solar, for pumping water to their gardens. But after this training, we are going to see how to promote the solar pumps because we know the benefits associated with using them. They are cheaper, they are more friendly to the environment, and the farmers will be able to benefit in terms